eno yesawa yaffe eya program Kaluma Nywera. Tutunuulira amawulire okwetooloola ensi yonna ne tunoonya Kaluma Nywera wa waavudde. Okay, butereevu obulungi aliko Impact FM radio Lwasa Mayinja nkwaniriza wasibyota ssebo wasibyota nyabona tetuli fenna program Kaluma Nywera nga bulijjo omulangira Kalimage gange. Program eno twogera ku nsonga ezibali zigera okubandi zibeerawo mu nsi yonna wetuwangalira era eziriwo wetwogera munaffe atuliriza. So tutandike butereevu nnyo munaffe tulabe nate ebiki ebigenda mu maaso mu nsi byonna okuba nti omanya, then ate tugende mu maaso tulabe Kaluma Nywera waava mu nsonga ezitali zimu. Munanga atuliriza amawulire go mangi nnyo nga gensanga okuba nga nkuwa buli lunaku watandika program eno mu mbeera bwezityo. Era nga olunaku lwaleero njaga bulungi tubenga tutandika nate tulabe biki ebigenda mu maaso nawali mu mbeera zonna ebikwatagana ku nsi mwe tuwangalira eno. Kakati nno okusinza ku mawulire munanga agava eri mu ggwanga erimeddwanga erya Israel. Bashigambira nti no Israel oluvannyuma n'okuba nti no munangira so okuba nti ewuliriza amawanga ageebweru gagamba ki amalala kali bakkiriziganyizza nti no gavumenti eya Israel tegenda kubanga eziiza ebyamaguzi okuba nti biyingira mu Gaza nga biyita mu Egypt, wabula kubajjukira nti abantu mu Gaza Israel yaddegeze mu maaso ng'ebaggyeko kye bayita amasannyalaze, amazzi, emmere tebagifuna, byonna tebabifuna, nga kiyagala kiri kimu kyokka bagende batambule baveewo bagende mu bitundu by'amaserengeta yo eriko okuba nti enoonya efufuggaze bye bayita abayeekera oba abatujju abaidwa nga Hamas. Kakati no kino ensi nnyingi zakivumiridde naye tekisoboka ekyo, olina okussawo kye bayita humanitarian corridor. Abantu bano abatayisobola, abakazi, abaana abato bwe batyo kwe balina okuba nti bayita bali nga batambula munaye babere nga beetegula ekibabu bw'oba gogenda kuba nti okuba oba mugenda kuba nti mulwana nga mu abasirikale. Akati yo Israel yadde ekiganye egati nno nedda kijja kuba nkikola ekyo kubanga ne boda le bagigadde ku saidi zonna. Naye oluvannyuma kuba nti munange yayogeddwamuko n'abantu ab'enjawulo kigali ti yakkiriza okuggulawo kye bayita okukkiriza emmere obuyambi okuyingira mu Gaza nga buyita mu Egypt singa baba tebabutwalira ate batujju ba Hamas. Wakijidde of course munaffe kino kizenga president ow'eggwanga lya America Joe Biden amaze okuba nti n'omugenyi mu ggwanga erimeddwanga erya Israel, era nga kiga ti nno ayinza okuba yagezzaako nnyo okulaba nti nno bino coordination eno n'okuyirisa Israel y'omu ku abagezi maaso okuba munaye bakola ki bassaamu nnyo amaanyi. Era statement yafulumiziddwa ekiro ekikezo olunaku lwaleero office y'obwa prime minister eya Benjamin Netanyahu bagambye nti nno newankubadde nga Israel yaba tekkiriza buyambi bwonna buyingira mu Palestine enclave nga buva mu territory yaabwe nga ba Israel. Juke kibagamba no enclave kitegeeza ki oba ga Palestinian enclave. Palestine yonna gyolaba Israel yagea maaso yezza kye bayita borders zonna. Weza borders zonna kitegeeza ki tesobola tekkiriza muntu yenna kuyingiza byamaguzi nga Israel tebikyekinze, tekkiriza mmere kuyingira Israel tekitegeddeeko, tekkiriza mazzi kuyingira era yeegabawa nga Israel n'amasannyalaze yeegabawa nga Israel. Kyova ti no enclave ebeera muli nga landlocked kubanga yeegera maaso kuba nti yeefuga wetugenda mu bwengula weyebukontrolinga Israel egyola mugana atuliriza. Akati kitegeeza nti no buli kimu kiba kiyingira mu Palestine wano eno Palestine eri enclave kibadde kirinamu kigite mutwale erya Israel then ekyoyoga kiyingira olwa ne sente ziva ebweru ez'obuyambi era ziyita mu Israel nezooka zikola ki zigenda mu bannafu Palestine okuba nti bakola ki bafuna obuyambi beetaaga era ebyo bintu okuba babigula mu Israel era mu biyita ne babyekenneenya mu mbeera bw'ekyo. Akati yagambye nti nno oli yali yagambye tegenda kukkiriza kintu kyonna kyonna kiva nga kiyita mu matwale gaayo nga Israel okuyingira mu Palestine. Naye yagambye nti negenda kukkiriza obuyambi bwonna kale transfers eziva ebweru nga ziyita mu Egypt ne ziyingira mu Palestine mu kitundu ky'Epalestine oba mu Gaza then abantu bafune ku kye bayita obuweerero. Era agambye nti nno singa kibeera nga mmere yokka, mazzi n'eddagala eri abantu ba bulijjo abali mu ssaza olwannano lwa Gaza naddala amaserengeta. Era munange bagambye nti any surplus that reach Hamas will be prevented.
ebintu byonna binne byetaago ebinaatuuka ate mu Hamas gye bali bijja kuba bisazaamu. Era kiggala kiri kimu kyokka nti kati gobeera ng'oli mambuka eri tojja kufuna byaki, tojja kufuna ku bino supply zino, mmere, eddagala, mazzi tojja bifuna, wabula olina okutambula ove waggulu eri mu northern okirye paka mu southern eno jjojja okuba nti ofuna munange obuyambi. Kitegeeza nti nno omuganda nga olina okutambula kilomita eziwerera ddala okujja okufuna obuyambi. Kitegeeza nti mulina okuba ne muvaayo nga yagamba oli okusooka. So kyetaddeko kyokka ekyo okulaba nti nno eringa mbu egondezzaamukko abantu okuba nti bafuna kibayita obuyambi buno. Biden jjukira nti munange olunaku olweggulo yalinye ennyonyi, yalinnya ku nnyonyi ku lwokubiri, era ku lunaku olweggulo munange yabadde ng'atuuka mu Tel Aviv okuba nti munange alaga kibayita support obuwagizi eri eggwanga erya Isirayiri zino obali nkwali munne balwanyisa bayita abatujju wali mu kitundu ekimanyiddwa ekya Gaza. So etwogerera obutaka buno bwabalukawo jjukira jjo juzi wano abatujju bano bagamba Hamas ne banombange ennaku zomwezi 7 ne bakuba kye bayita Abayisirayiri bayitirivu nnyo abali ku pate. Era kino Biden yava n'agamba nno kino kiringa ekintu ekyo15 that is ekyabalukawo mu ggwanga erya Amerika byali kirozaako mu mwaka gwa 2021 ya 911 bwe kyaliwo bwekyo mu kaseera kennyini. Akati nno Biden n'agamba nti nno eno okulumba kwe balumbye Isirayiri kusinga n'okusinga 911 nga bwe kyali. Bwatyo yagambye. Era tuyakomeko ekyo n'agamba President gw'eggwanga lya Amerika nti nno emmotoka 20 truck nga zijjudde obuyambi zikuba ziva mu ggwanga erya Egypt ziyite wali ku border emanyiddwa nga Rafah border crossing Egypt n'eggwanga erimanyiddwa nga erya Palestine mu Gaza. Olunaku lunatandika olunaku olwa Friday luyita olwokutaano. Kati obuyambi baba bujja kuba nga butuuka ku lwokutaano. Era UN nti egenda kuyambako okuba nti munange esaasaanya oba egabanyamu obuyambi buno bere nga butambule bwekyo. So Biden yakomeko ekyo n'agaana okugamba nti obuyambi bonna obunaabugenda mu maaso okuba nti munange bugenda nga bwolekedde ba Hamas bajja bukwata tebujja kutuukayo. Era avudde n'ekyo n'agamba n'asalawo n'agamba nti nno wajjako kye bayita second tranche of aid ejjokuba nti munange ejja wendaba nga eyingiddewo bajja kulaba nate engeri y'okuba nti babuyingizaamu n'okubawa abantu ab'enjawulo. Egypt yavudde n'erangirira olunaku lwaleero negamba nti noyo tabbo ejja kuggulawo kye bayita Rafah closing eyo ng'egiguddewo lwakuba nti abantu bafuna kye bayita obuyambi transfer of humanitarian assistance okusinza ku mwogezi wa president amanyiddwa nga Ahmed Fahmy bwetyo munange yagambye. Then ate tuba tuli awo balugwe nti nno okusinza kuba Red Cross oba Red Crescent for North Sinai bavuddeyo ne bagamba nti nno trucks nga 2 birambirira nga zeetisse ttaani ez'obuyambi 3,000 bazebeko Red Crossing eya kuba nti munange basobola okuba lyamba abantu era nti ezimu zonna kuba nnewe eziryawo kati balinda abantu bava eri mu mambuka baserengete bafuna ate munange obuyambi. Era UN wamupozi ne bannaffe bano aba human rights ab'eddembe ly'obuntu bali bavudde mu mulenga bawooninga baga nti nombeera yali sajjuka mu Gaza oluvannyuma lwa Isirayiri okusalako munange amasanyalaze amazzi wamu n'amafuta mu mbeera bwetyo baga abantu abasuka mu kakadde kamu Abapalestine tebalina baga kuba nimu ne baddukira olw'ensonga nti ebitundu ebyo byonna ebiri densely populated birimu abantu bayitirivu nnyo Isirayiri yali ebisalako dda nga buli kyoyagala kyonna kirina okuba nkiyita mu bo kamuna embeera bwetyo eri ku sayidi eyo gwe munaffe nate atuuliriza. Era nga nalabye loole zigamba emigaati biki bali mukuba bagikola wali bagiweesa okuba nti atubone banajja bali banaki bagenda okuba nti balya mu mbeera bwekyo munaffe nate ali awo. Kale tuba kyali awo already gambye Biden ye yestudde dda ali eri kulaga support mu mbeera bwekyo naye nga jjukira n'ekirala nti mulimu Abamerika abakwatibwa mu bantu abatwalibwa nga ba hostages Hamas batwala mulimu Amerika baluga nti abamu baafa ekyabatta mu bikompola bino ebibagenda maaso bakuba eggwanga lino erimanyiddwa nga nti aba Isirayiri ebikompola binyini bakuba byebagenze maaso ne bitta abantu aba Hamas mu mbeera bwekyo. Akati nno era tebakomeko ekyo amagye ga Isirayiri gagambye nti nno gakubye enfo esukka mu 100 mu Gaza just mu ssaawa 24 zokka nga batumya kibayita infrastructure eza Hamas. Era baga nti nno air campaign okusuula bomu kukyagenda mu maaso tebalina sayini yonna eraga nti bagenda kuba ndibayimiriza nti tanka nazo zirina okuba nga we ziri wali anti tanka missile launch sites ez'enjawulo eziri okuba zikuba mu ttano
zonna bagenda ezimu zabadde zayononeddwa endala bagenda maaso kwandi bazikola ki era bazikuba. Era twogerera Gaza ebyaddala oyitayo munange oba n'otunula obutunuzi bwoti muli gwakabwasi mune gwe guliwaawo. So twogerera embeera munange bwetyo bweri. Okusinza ku Prime Minister w'eggwanga erya Bungereza amayiddwa nga Rishi Sunak, onaye munange twogerera muganda nga atuliriza atuuse mu Israel. Ekimututteyo Joe Biden amaze okuba nti agendayo naye mune n'asitula naye agendeyo era kati atuuse. Era kigambibwa nti nno kati emu ku ebyo byagenda okuba nti ayogera sometimes tebagenda Bibuli bannamawulire naye nga tujja bitegeera mu maaso eyo, kubanga bagambye nti ekimu ku ekyo ayagala nti olugendo lulagera okuba nti abeera mu ggwanga lya Israel okumala ennaku bbiri era wava agende mu mawanga amalala. Naye nga batukigambibwa nti omusajja ono of course agatuukayo nti akubagize abantu abafudde mu Israel, then ayalage obuwagizi bwe eri bannaffe bano okuba nti balina okuba nti bonna balwana bakwate wamu okunoonya omutujjo amayiddwa nga Hamas. Prime Minister kigenda nti munnaffe atuuliriza era agenda kuba nti ayogerako n'emmere oba buyambi bwona nga buyita okuba nti bugenda mu Gaza. Era n'agamba nti nno bwe kina kisoboka naabo bonna bannansi ba Bungereza abali trapped bageza okuba nti basala entotto yonna okuba nti munnange babata batya babajjeyo batya mu mbeera bwezityo munnaffe atuuliriza. So Minister Francis kusanga gwamanga agebweru amayiddwa nga James Cleverly onaye munnange yakyaddeko era kyaddeko mu Egypt mutake ne mukata mu nnaku 5 eziddako ng'ekimutwala ki balina okuba nti boogerezeganya n'ensi zo z'Abawalabu zino nti basobola okuba nti boogerezeganya neki n'aba Hamas bano bali nga bakola ki batta abantu baabwe. Ekyo kigamba nti n'ebiseera ebisinga obungi ennyo weesanga abantu bano ng'ekibatutteyo ebyaddala kuba nti bakola ki, kuba nti waliwo abantu abakwatibwa nga bamawanga gaabwe. Kale obadde waka ku butaka kkiriza obagaana omuntu oyo gwe bakutte bamukubanja kanigago Prime Minister bakubuuza okozeewo ki okulaba ti munange embeera bwotyo etambula bwetyo. Ayajjukira nga Joe Biden of course ye amanya nti n'omwaka ogujja bagenda mu kalulu kati waleka Amerika ne bafiira mu njega bwetyo bayinza obbikubanja nti lwaki walesa Amerika ne bafiira mu buwambe nga gwosobola okuba ni munange olina kyosobola okuba nti okola okulaga nti munange ofaayo. Kyova nti abasajja beesitudde naga nti akatugende bakusula bomu katugende mu Israeli tulage kibaita solidarity yaffe. Akati nno wetwogerera obudde buno munaffe atuliriza Sunak yagenda okugamba nti no eddwaliro lino eryagenze maaso ndiba nga likubiddwa lisaana obuyambi obw'enjawulo. Eddwaliro limanyiddwa nga Al-Ahli hospital jjukira lyakubibwa era kigaa nti abantu basuka mu 5 munnange ne bafa. Akati bano abantu okuba nti bafudde kibi nnyo nnyini ddala bagaa nti nno kino kibi nnyo eno hora kiga kyennyamiza ataaka yakoleddwa ku ddwaliro eryabaddemu abantu abalwadde kino kyali kibi nnyo nnyini ddala era kyova nti no bwekyetaaga okuba nti kyogerwako ne bakulembeze bonna abaana abali abaana abali mu Israel abagenzeeyo. Tube tulyawo ye amagye ag'eggwanga erya Israel Defense Forces bagambye nti nno newankwadde nga bagenzi maaso okuba nti basaanyawo kye bayita infrastructure eyaba Hamas ne bagamba nti bo si bakubye eddwaliro bwatyo bagamba naye olukyogedde bati bapa okusinza ku mwogezi w'amagye olwakyogedde mbusi be bakubye bo kye bakoze kiri kimu nti bagenze maaso nga bakuba kye bayita infrastructure kyokka n'amalwaliro gennyini naye is part of the infrastructure. Hakati bagamba nti nno aba Hamas n'abatujja balaba Hezbollah nti bawulidde okusinza ku tekinologiya gwe balina nti bawulidde ku radio intelligence nga nti n'abatujja bano bagamba nti waliwo ekompolambu ebyawabye. Kati bo bagamba nti ekikopo ekyawabye ekyo kireka kye kyakubye mbu kye kyakuba eddwaliro erimanyiddwa nga Al-Ahli ku lunaku olwokubiri. Palestine group bo bagamba nti nedda Hamas egamba Israel guwakubye eddwaliro notta abantu abasuka mu 5 kubanga watulabula era n'obubaka wabusindika butereevu nnyo era n'ekirala mbona muli agatambula nti waliwo dokita omu babadde bali mu kubanga bakola ki nti bafuna obubaka nga bagamba mwevacuatinge oba musengule abantu musengule abantu kubanga obudde bwonna tugenda kuba ekitundu ekyo. Kakati
bo munnange ba doctors bonna basawo omuna abantu abenjawulo bagenti bali balowooza nti eddwaliro lino nti amaliro gali safe tegasobola kukubibwa mu kaseera nga kano. Eddwaliro lino limanyiddwa nga Al Ahali Arab Hospital munnaffe atuwiza ebitanda byonna bibunye musaayi, engoye nga zibunye musaayi, engoye z'abantu abenjawulo bonna nti n'abasawo bonna bambi tebakyalina basobola nga batandikira. Emmotoka zonna zikutta omuliro nga wekiwudde zabadde zikutta omuliro era damage yabadde nnene nnyo ddala. So panic abadde nga munnange yitirira nti nno abantu bagala kuba baddukira balooza bali seefu, abamu beekwese abalwadde balooza bali seefu, kumbe balikubye ne balisuulako bomu ne batta abantu bayitirivu nnyo bwe batyo. Akati bo bagamba aba Hamas nga bagamba nti mmwe mwatugamba era ne mulaba n'abantu nti mugenda kuba musuula bomu ku kitundu ekyo. Israel egamba nti nedda sife twakubye bomu eyo, waba twawulidde ku radio nga mugamba bagamba nti waliwo bomu ezawabye. So tusuubira nti nno abatujju mu kuba nti bagawa kuba nti bakuba bomu zaganya okutuuka eno mu Israel ne zigenda mu maaso ne zikuba eddwaliro mu mbeera bwetyo munaffe atuwuliriza. Kakati nno embeera bwetyo wetambula ku sayidi eyo. Kati buli omwana asobola kubanga munange bateeko kye bayita blame game. Bano bavudde ne bagamba nti nno tekisoboka ekyo, Israel yeggwe munange wakikoze ekyo okuba nti wasse abantu baffe mu mbeera bwetyo okusa kwa Hamas n'okusinza ku Palestine. Kati bwe bati bagambye wotunako ku border munange ya that is Gaza ne Egypt bwe bagambye abantu kuba nti bagenda bafune munange obuyambi ebyaddala abantu bayitirivu nga bw'okiwulira. Egypt yakkiriza Gambia okuba nti baleeta kye bayita obuyambi nga buyitaawo. Awo kye bakoze naga nti nowe katwanguwe ekyosimayo kuba kubita batumaze okuba tutuuka munange embeera bwekyo. So gegamuli genkuba munaagali ku sayidi y'olutale eri naye tulina okuba tulaba abantu beemulugunya bagamba tuyinza okuba Sematalo Owokusattu kituufu asookuba nti ajja katandikiraawo. Okyali mu program Kaluma Nywera butereevu tukyali ffena munaffe atuwuliriza oli ku Impact FM radio Lwasa Mayinja program Kaluma Nywera omulangira Kalemage gange. Kati nno tukyalaba ensonga ezigenda mu maaso okuba nizibeerawo mu ggwanga wakati w'eggwanga erya Israel, Abayudaaya owompozi n'Abafirisuuti bayite Palestine. Naye Palestine eno of course ng'omukulembeze waabwe ye munnange baga talina ttabu n'akamu n'akeddagala, naye ate mulimu ekibinja kitwalise faction y'ebyobufuzi, ekibiina ky'ebyobufuzi ekimanyiddwa ng'ekya Hamas, newankubadde nga Amerika n'abanywanyi baabwe nga Israel bava ne baga nti bano ba Hamas bo bakiteekako oba nti kibiina kya byabutujju oba kibiina kya butujju, n'olwensonga ewulira nti Hamas babayita batujju bennyini. Akati bano jjukira nti nno munnaffe b'ensi berimu kuba nti eyogerako, naye kyannaku nnyo nnyini ddala nti nno eggwanga lya Israel nga lyagamba nti nno lyasaba abantu bonna abali mu Palestine abali mu luwannanda olwa Gaza babeere nga baamuka ebifo ebyo naddala ebyo mambuka north babeere nga bagenda ate mu south, nti egenda kukola kye bayita ground operations oba ground offensive ebirengeera bwezi. Bantu bavayo n'ensi zaavayo ne zigamba tosobola kusengula bantu bukadde bubiri mu just essaawa 24 mu badduki bagendewa. Jjukira Israel yali esazeeko amasannyalaze gonna yagesalako amazzi, emmere. Kakati n'amalwaliro gennyini gali tegalina amasannyalaze nga generators bagazigazeko essaawa gyala zaalinga 24 wetwogerera kati zaawedde nakodda. Kati amalwaliro gonna gali mu kibayita ekiryawo mu nzikiza. Ka just imagine abantu bonna badde ku byuma ebya oxygen, abantu bonna abadde nga bali ku support ey'amasannyalaze, abadde mu theatre babalongoosa. Jjukira nti no emergency ziba zeetaagisa kuba tuli mu lutalo tolukuba ebikopola bigwali waba yitago mnanga abantu bitaga kibayita operations ez'amangu ezo. Akati nno ng'ovudde kwebyo kuba nti nno mwenafano bakubine basudde bomu era ku ddwaliro ekigamba nti nno mwafiiremu abantu nga 5 birambirira. Akati nno waliwo bannaffe bali basobola okuba nti bagamba nti eno gye tugenda tuyinza okuba tugenda mu Sematalo Owokusattu. Sematalo Owokusattu naye Sematalo Owokusattu however much tumuyita world war Sematalo kitegeeza Sematalo oba world war aba lutalo olubeeramu ensi zonna. Naye abazungu bano engeri gye batukolonizinga oba engeri gye bafuga amawanga buli kimu bakifuga wamu n'olulimi ne betusoma oluusi ne betulowooza nga twatuka ku leve eyo nga tulowooza bo tulya bo amannya twetuuma gaabwe buli kimu kyabwe buli mu mbeera bwekyo. Naye nga ate kiba kikyamu nnyo ddala okulowooza nti nno bo kyeboogera kye kiba kisalyawo ensi yonna. Era bo bagamba nti n'olutalo katulufudde olwa world war mu lubalufu wa world war. Waliwo kitegeeza naawe kennyini abayogera oba nawe olwetabyemu. Tosaga nti no Sematalo yalwanibwa nga tuli waffe tetwatutuukako then oga nti yali Sematalo nedda semenera nnyabo
gamba bugambi lwali lutalo lwalimu ensi ABCD terwali Sematalo kubanga majority ez'ensi tezaalimu ku nsi esukka mu 19 ensi ze Sematalo zaali itini nnyo munnange kakati n'olw'ensonga eyo zitusinza okuga nti zaali just European wars entalo ez'amawanga aga Bulaaya zaali zirwana bali balwana byabwe byali tebitukwata nako kali kusema zinga Africa byali bikwatirako wa tulina ensi zaffe 5 era ndowooza abantu abagenda okuba nti balwana bagenda olwakuba nti baali baagala nakufuna ku midaali nakufuna buganzi nakuba nti era still twali wansi wa Bungereza kuga nti nawo tebagende balwane bwe batyo mu mbeera bwetyo naye kyeggamba kiriwa kikyo kyeggamba nti abantu batidde balowooza Sematalo Owokusattu agenda kuba nti abalukawo era twatunye nate embeera Sematalo Owokusattu singa wakubalukawo kale etayinza okuba si Sematalo naye singa entalo zino eza Bulaaya European wars lubayita Sematalo Owokusattu luba luseewo lusobola kubalukawo under what circumstances jjukiranga 7 omwezi ogw'ekumi omwaka guno gwennyini abatujju naye ng'eri kibiina ky'abafuzi mu Palestine aba Hamas balumba Israel ne bagikuba ewabi ne batta abantu abali ku pate era ne bawamba n'abalala abasukka mu 15 ne batta abasukka mu 1200 kyali kibi nnyo nnyini ddala era ekyo kyawaliza Israel naye okuvaayo negamba nti kati nangiridde kyebayita olutalo ku Hamas era olutalo ku Hamas yagamba nti nagenda kuba alekenga kyebayita Hamas wonna babeera mu Gaza olwana lwa Gaza mbwalufudde ekizinga ekitaliiko muntu n'omu agenda kifuna kiri flat kiri deserted nga an island mubeera bwetyo munafu atuliza nga ali mu BDA oba ali mu kuba nti agakutta kyayita abatujju ab'enjawulo era kitegeeza ki mukutta abantu bano ate mweyatidde n'abantu bagaba bali innocent abaana abakyala aba bulijjo munafu atuliza akati nno yasudde rockets era adda jasula rockets nga ntikugamba engeri esobola okuba nti mune tusufunamu olutalo okuba nti lusobola okuba tilugejja ne tuuka ku level eya Sematalo maybe Owokusattu kati singa Isirayiri nga bwe yakikoze ekyo akikola era yamaze okuba nga akikola ekyo naye mu kikola oba mu kuba ebikompola nga bisula ku Gaza yakubye ebizimbe kye bayita infrastructure nakuba amalwaliro nakuba amasomero nakuba kye bayita ebizimbe ebya business ebyenjawulo nakuba amabiro g'amasannyalaze n'agassa ku ttaka in so doing teyakomye ku ekyo kubanga yakubiddemu n'ate n'abanywanyi era si banywanyi wabula abalirwana abava mu ggwanga erya Lebanon kubanga agamatino nabo bano bwe bamu ku abo abakola omupango ogw'okwaga okuba ni munange bamujja mu mbeera kyogera ku baani kuba Hezbollah bonawo munnange bayeekera ninga bayita batujju abali mu Lebanon era nga bano nabo tebali makambugu n'eggwanga erya Israel era ng'ono agantino bano bwe yali era ng'asuula ebikompola bye nga bisula ku Gaza ate yabikuba ne ku booda era nabikuba ne muki ne mu ggwanga erya Lebanon nga gantino waliyo bannaffe abaki aba Hezbollah bano era munnange nabo ebikompola byabakuba ebyaddala era abantu bafiira ddala bayitirivu nnyo Hezbollah no kyeyakola naye kwekuzza kye bayita omuliro mukuzza omuliro kati wulira olutalo ngeri gye lutandikamu Hamas erumbye Israel neddamu nerumba ega tojja kunkuba ate ogende otwaye n'abantu bange kati nkomyewo operation kukuba nkube nga nkusangulewo ku maapu y'ensi yonna mukuba Israel ebikompola bino laba ate nebigwa ne muki neri ku side ya Hezbollah mu Lebanon kati Hezbollah yennyini agamba nti tosobola kunkuba ate naawe nondeka bulesi nenaga nti no kiwedde nalangirya jihadi naga jihadi waba girangiridde addemu okuba nti alwana olutalo liri hole alumbye naye akubye ebikompola in retaliation mu Israeli agamba nti okay bobanga nango numbye naye ngenda kulwaniyako munange abantu bange abalala bawalabo bannange aba Hamasi kati begasse bakuba ebikompola mu ggwanga erya Israeli abantu baraso kuba nti bafa mpola mpola kakati mbeera bwetyo that point number 3 eyokusatu singa Israeli bweraba nti bagikubye begasse bano Hezbollah yegasse ne Hamas okuba nti babalumba ate nga jjukire banoonya Israeli nelonchinga kye bayita attack ey'amaanyi ennyo eri Hezbollah okulaba nti no munnange bajjawo kye bayita buli omba mukuba era nga akutadde kye bayita ground offensive ng'ayita ku ttaka nayimbula amagye agenja emitwalo 3 gayimbule gayite ku ttaka gasobola okuba mune gakola ki gagenda era mu kugenda asooka ayita ku bayita olwananda lwa Gaza aluyitako akuba wonna then takuma ku ekyo agenda mu bitundu eby'amaserengeta aga Lebanon kubanga eno yagamba ndi Hezbollah gyesinzira okuba nti emukuba so mwagenda yeeyo kyeza atena okujja okipayinga
kati bw'abeera waawo nga George Payinze kyekiddako muganda wange atuuliriza tagoba ku ekyo agamba singa Hezbollah tosobola kubanga omugobye n'asirika busirisi nedda jjukira bino bonna abatujju bayita abatujju Hezbollah wamu ne Hamas agamba nti neggwanga eribatekamu ensimbi limanyiddwa ng'eggwanga erya Iran era yali woninga kyokka ne Iran naye n'agamba nti nage ng'ina mpola kasita ogenda mu maaso ne bombing abantu wabulijjo batalina mutawaana ojja naye kunsikiriza okuba nti neenyinga mu lutalo luno kakati Israeli bw'aba alongo kino kibayita air strikes air strike ng'agamba nti nno Hezbollah amulemeddeko Hamas amulemeddeko bwe Iran gw'omu ebyokulwanyisa kati Israeli yakusitudde ennyonyi ze n'ebikompola akubye alumbye eggwanga erya Iran nti lwaki ogenda mu maaso okuba nti owuwa ensimbi kumpi ebitundu 7 ebyensimbi wamu n'ebyokulwanyisa Iran mbu yebiwa aba Hamas wamu n'aba Hezbollah mu mbeera bw'etyo munafu atuuliriza akati Israeli singa akola ensobi n'alaunchinga kibayita air strikes ku Iran muganda wange atuuliriza Iran nayo eba erina okugamba nti nno tokola ki tompisanga mu nkwawazo omundi omulala olaba Amerika entya ate gwe atantya Iran kizo bagaana erina okuba nayo esitula ennyonyi zaayo emizo zaayo rockets zaayo ebeere ng'ekola ki ng'erumba era Iran nga bw'ogimanyi yo erangirira butereevu nnyo munaffe okuba nti esaanyawo nayo oba ebeerangidde olutalo ku ggwanga erimaddwanga erya Israeli Iran kase ekikola bweti bapa kiba kitegeeza nti baaba kye bayita Arab world ensi y'Abawarabu abakulembeze bano ab'enjawulo abali bavayo nga bagamba nti nno abakristaayo nga bakulembeddwamu abakristaayo n'abalala bakulembeddwa mu Amerika genda ku Israeli tebabaagala tebabeetaagira ddala baagala obbasaanyawo buli kaseera okumala ebbanga eddene babaguddeko mulanga olutalo kakyuva nti nno bano be tuyita world leaders Arab leaders bano ne secretary of state ogwanga lya America Anthony Blinken abadde yatumibwayo Joe Biden yamutumayo abeerenga agenda yogezega n'abantu bano balinga boogera balaba batya nti singa boogedde ne banywanyi baabwe okuba nti mune bassa wansi emmundu omu n'ebyokulwanyisa akati singa okuba Iran omu kwabo ab'amaanyi mu kye tuyita Arab world Arab leaders ate gwe bakkiririzaamu ennyo nnyini ddala muganda ng'atuuliriza kiba kitegeeza nti nno babagenda kulangirira olutalo batayuyita infatada oba intifada intifada eri eggwanga erya Israeli kino eyasooka intifada eyasooka yaliwo mu mwaka gwa 1947 obalangira olutalo olwo nga eggwanga erimeddwanga erya Israeli baga nti lyagala okukipayinga okuba n'okukipayinga ettaka etali lyayo erya Palestine yali intifada eyasookera ddala entaba ey'okubiri eyo nga bannaffe bano baga okuba nti era Israeli eyagala okuba ng'etwala akazinga oba ng'eyagala kutwala Suez Canal olwannanda olwo so Egypt omu n'abanywanyi ne bavaayo Arab world naga nti ato munnaye tojja tujoga bwotyo ne bateekawo ate enkola intifada ey'okubiri kati ne bayakusatu nayo ebeyingiddewo so bagamba nti nno tegenda kukkiriza Israeli kokipayinga ki ttaka lino okuba nti erimalawo ery'Abawarabu bonna muganda wange ekyo kibira bwe kityo Israeli kasita that's Iran begasse n'Abawarabu bonna abakulembeze naga nti obwanga tuboolekeza Israeli tumukube tumuleke ku kkubiro wokwata ku Israeli waliwo oba okutteko munayi mu nsi yonna oba okutte ku Amerika oba okutte ku mukolo gwa Bulaaya European Union oba okutte ku Bungereza oba okutte ku Australia oba okutte ku Canada oba okutte ku India kubanga bano bonna aba allies abaani era bayimirira nnyo ne Israel naga nti Amerika ekisooka kyona okuba nti omanya mu ggwanga erya Amerika mulimu betugamba nti nno bannaddiini abakristaayo abamu kwabo abateeka ssente n'okusalawo mu kaluuka eggwanga erya Amerika bakristaayo bakkiririza nnyo mu kye bayita Israel newankubadde nga of course bye basingayo Israel tesingamu bakristaayo balimu ebitundu bitono nnyo biringa 3 ku 10 bakristaayo baliyo bonna naye balina attachment nnene nnyo kubanga eriyo kanisa gye bagenda ne kereziya gye bagenda okuba nti balamaga kale attachment nnene nnyo ate oba ogya atakinyinzeko ne ku Bible munene gubula asala akati bukasitobera nga ovuddeyo ne bagabugambye nti what ngenda kusekiwala nga kibayita Israel Jerusalem bakuwagira ese kuwagira yenna kiba nti ggwanga erya Amerika bano bakola kinene nnyo bateeka ssente mpitirivu nnyo by'okulonda era Amerika ebaagala nnyo kiba nti no president wa Amerika yenna abalina okusitukiramu ng'ovudde ku biri ebyoga nti ate Amerika ekozesa Abayisirayiri mu kukola ebintu eby'enjawulo bannasayansi biki no bati mu byakalu muganda wange bateeka ssente mpitirivu nnyo Abamerika bakola abalokole bakola kinene nnyo mu campaign ez'Abamerika kale kyokka Amerika
kigipusha okugamba nti what nina okulwana ku side yani eya Israel. Omukolo gwa Bulaaya of course gwogumanyi America weyingira kuba ye gukulembera naye n'okwanga eyingirawo. UK oyo munywanyi owa America kyakoba UK kyakola oba Bungereza kyakola. Then of course amawanga amala gonna Australia, Canada bonaona bali wansi bonaona bagenda mu nkwawa za America kyeyogera kye bakola era banywanyi. Says that no kati baba olutalo baba luguddewo ku baani Arab world Abarabu ezitakiriza na America oba ne Israel. Then n'ensi zetwogeddeko eza aba allies aba Israel. Kitegeeza kasolangira otalaawo ku mbeera eyo oba olina boogenda okukosaamuko abalala tuba twogera ku baani waliwo bannaffe baba batakkiriza mu bino byonna baga nti affe tweyawula twekutula era tuli wansi twagala kubanga tukola omugendo gwaffe twakola NATO yaffe nga yo teri ku saidi ya America. Twogera kwani ku mu Russia ku mu China twogera North Korea twogera ku Batake Pakistan Afghanistan kino kati wotekamu woba ogere ku Russia ne China ne North Korea abo bokka bagamba nti no what tulina okuba naffe tusaidinga ku saidi kije tugenderako baani abanywanyi baffe wose wegendereza zino ensi zino essatu Russia, China, North Korea banywanyi nnyo ate waabano abatali mikwano gya America. Ekitegeeza babekubira ku saidi eyaki eya Arab world era mu nsi juke zasaba n'okusaba kwa nzeyongera ku kibaita BRICS yaabwe ekwaliko eggwanga limedwanga erya Pakistan, Afghanistan bano buterevu nnyo. Take Erdogan nonkwade munywanyi owa bannaffe America naye ate munywanyi nnyo wani owa Russia era nga y'omu ku abo bateekawo kibaita neobanga waliwo okuteesa konna Erdogan yasooka singa Russia abeera ino okubanga bagenda okutabaganya mulimu Putin hakati yone munywanyi hati abo bonna baba ino okuba nti bagamba tugenda kuba tuyimirira nani tujja kuba tuyimirira nekibaita Arab world bayimiridde nani ebidde ne Hamas wamu ne Hezbollah kitegeeza nti nno kati tulina Hezbollah tulina Hamas tulina Palestine ne Iran. Ezo ensi bwe zito ziba zikoze eki ensi bbiri ziba ziyingiddewo okuba nti balina okuba nti bakola ki bayigattibwako bali bakirimaanyi abalala. Kano tulabaka tutalo magnitude yalwo obunene bwalwo obugazi bwalwo lutuukawa mu mbeera bwetyo. Kitegeeza nti olutalo baaba jjukira tolina kwerabira nti olutalo mu ggwanga erya Russia n'eggwanga erya Ukraine oli mu Ukraine bali mwalwanagana mu kaseera kano. Kitegeeza nti nno ebyaddala Ukraine yavuddeyo ne complaininga nti tekyafuna byakulwanyisa kubanga ebyokulwanyisa byonna ne ssente bazidivertinze oteeka kasobola atandise eno mu Israeli ensi ezadde zifujjirira Ukraine ne zivaayo ne ziga nti Israeli munywanyi waffe yeetaga ebyokulwanyisa n'ensimbi era ne bakyusa obuwanga ne babimuwa. Kitegeeza nti neeri olutalo balulesseemu Ukraine yekka munaye atanze okuba nti akola ki anafuuyira ddala. So offensive ye gyalangirira eba tekyakola. Kitegeeza nti Russia abajja mukuba atwale territories ez'enjawulo abeere ng'akola ki ng'azongerako. Owulya baaba so olutalo lutandise luli ku left n'eri ku right bakuba. Kati mu kaseera kennyini ako singa kiba bwe kityo NATO eba ina naye okuba ng'ekola kyegati bane okutinga kukutasa okuba nti kweyongera eba ina okuba nga egamba ngenda kubuukira wa. Of course eba ina kubuuka ku saidi kubanga si munywanyi wa Russia aba ina kujja ku saidi ya Ukraine wamu ne Bulaaya yonna. Era kitegeeza nti nno olw'ensi zonna ezikola NATO ate ziri mu ntalo bbiri kati ziri mu lutalo lwa Ukraine ne bagaa nti nno baludduseemu ne bajja mu Israel wamu ne bannafana ba Hamas bali mu kuba nti balwanagana. Kataba NATO eyingidde mu lutalo erwanyeko Ukraine ne Europe yonna bayingidde mu lutalo olwo era nga kibaliko kiri kimu kyokka baga nti ani aluwangula. Bwe luyingiramu kitegeeza nti luba lugezze luba lutuse ku level kati eri international baaba. Mu kaseera kennyinnyini jjukira nti nno NATO eba eyingiddemu kitegeeza nti abanywanyi batakkiriza mu NATO omuli China, Iran, North Korea abo benjogeddeko munnaffe wamu ne Arab world ng'ogaseko n'abanywanyi baabwe balina okusaidinga ne Russia babeere nga bagamba nti what tulina okukuba Omumerika nga yeggase ne NATO ye, tulina okukuba omukago gwa Bulaaya, tulina okukuba Bungereza, tulina okukuba Canada, tulina okukuba Australia wamu nabo bonna abasaidinze nabo n'eggwanga erya Ukraine. Okitegeera mugana wange kitegeeza nti okuba nti lugejjaawo gambe singa kibeerawo kuba tekinnaba kuba nti kibeerawo naye singa kibeerawo eyo magnitude bwetyo bagenda nga lugejja mpola then kitegeeza nti nno kkiriza obagaana ebigenda maaso mu nsi mugimanyi byonna buli kinsi kasita olutalo
oli agamba nti kati abadde ampagira ate atunudde eri kati gwe gubadde wagira oba osigadde oli munafu. Jjukira ng'eggwanga erya America obudde buno weyadde liwagira ennyo Ukraine oli akyusa nerijja mu Israel. Ukraine yakabya amaziga nti ngenda kulyawa, ngenda kwedifendinga ntya, ngenda kuba nti omulasha. Embeera y'emu jjukira embirabanye eriwo kati wa China ne Taiwan. China egamba oli wange, Taiwan egamba siriwondeka netongole. Taiwan America ejiwa kyebayita ebyokulwanyisa. Kati America webejiwa ebyokulwanyisa kyokka America bijiweddeko ebyokulwanyisa ne bajira etaso kwange ekendeera olwokuba nti kati ebadde ssa ssente mu lutalo olwa Ukraine nene luvaamu eteeka ssente mu lutalo olwa Israel okuba nti munywanyi waabwe ennyonyi ne bamwetaagira ddala tebena kuba nti bamuvaamu. Kati sena azididde azijja ezo nasadde mu Israel. Kitegeeza nti nno Taiwan agira essaawo ng'erittayo. Kati China efuna oluwenda olugamba kerumbe Taiwan egikube kiriza obagaana ekizinga oba ekinyike kibeere nga kifuuse kyayo mu butongole kibe nga kiddira. Kitegeeza nti omuganda wange otolo luba lugenze ku sayidi eyo nate. Akati bw'oba ogenze ku sayidi eyo America of course naye beeyina okugamba olwaki onkuba onkutte ewatalaba. China gwonkutte ewatalaba tulina kukola ntutya erina kwegabanyagabanyaamu erabe nti either esigaza olutalo eringa eyamba Taiwan ng'erwana ne China then egabanyeemuko ebeere n'abasirikale abalwana mu Ukraine ng'erwana n'eggwanga erya Russia mu mbeera bwetyo munafu atuuliriza. So kitegeeza kyekyo nti nno ebyaddala obanga ga nti tulasa okuba tuli close mu kye tuyita olutalo lwennyininyini olw'ensi ez'enjawulo. Akati gwe weebuuza ekintu kimu bw'abanga ddala gwe bagaa kirimaanyi mu nsi muno America atanse nnyini okweyuzaayuzaamu nga ne musajja Zelensky bamugambye tewali ssente tetukyalina ssente zigenda kuba nizikuweebwa. Kiba kitegeeza kyekyo muganda ng'atuuliriza ebyaddala olutalo tuba kati abatuuse obanga olutuuse ku nnyo kibayita ku nnyooge kubanga sayidi zonna ziba zisanzwe okuba nzirwanagana buli omu akuba munne buli omu akuba munne. Bayingizaamu abasajja bano bayingizaamu bonna maze okulaga se bayingizaamu bonna ku sayidi zonna kiriza obagaana balina ebyokulwanyisa bizisa byalo. Esooka eggwanga emeddwanga erya Iran oba ogirumbye oba yavaayo ne luli ojjukira mu 2015 Iran ono yasayininga endagaano ne Barack Obama. Endagaano eyo yali bagiyita denuclearization treaty ng'alina okuba ng'alekeraawo okukola ebyokulwanyisa bizisa byalo ebya nuclear. Ne basayininga endagaano eyo talina kwenrichinga kuba alina uranium muyitirivu nnyo akola ebyokulwanyisa bino bizisa byalo. Then bwakola endagaano eyo ne Barack Obama laba Trump bwajja naga twetaga kuteesa nja kukuba bukubi. Kale tujja kugenda ku mmeeza amaze okulaba oba sosa kukuba endagaano agisazaamu Trump ngazze bw'agisazaamu kyekyadirira kyakuba nti nno ne Iran yagamba nti kale bw'oba kyokoze bwotyo nange ngenda kudda n'oteekawo kye bayita sanctions envumbo tokkirizibwa kusuubula tokkirizibwa kukola bizinesi n'amawanga ga njawulo. Kitegeeza nti no Iran yalina option emu yokka bw'obanga ogijja mu by'obusuubuzi yalina okuddayo negamba kyesooka okukola obulungi ennyo kola byakulwanyisa ebyobulabe. Nanako okugamba nti alansa okwenrichinga kye bayita uranium we okukola ebyokulwanyisa ebyobulabe emaddwanga nuclear weapons. Era n'agamba n'okugamba nti singa gwe America onnumba kkiriza obagaana nina kye bayita nuclear bomb nyinza okukuba ne tumalawo ensi yonna. Ate kino jjukira n'okujjukira nti America ebadde jja etyamuko ku Iran tesobola kubanga egirumba kubanga ojjukira ne 911 baga nti America yeerumba neyeekuba. Bush yagamba ku listi yeetagako ensi 3 zagenda okulumba azikube. Esooka yali Afghanistan, eyokubiri ya Iraq, eyokusatu Iran. Kiriza obagaana yalumba Afghanistan n'agikuba n'akisobola okulembeze n'asako puppet leader waabwe eyamayiddwa nga Hamid Karzai. Yali omukozi wa kampani ya Bush ennyini Unicorn ey'amafuta. Tiyakoma ku ekyo n'alumba Iraq ne bakuba Saddam Hussein ne bamuggyako bamunta ku Yidi. Bamunta ku Yidi. So ekyo nakiri bwe kityo ne basako puppet leaders mu Iraq. Then ekirala ne bagenda maaso ne bakoze eki Iran yali esembayo ng'alina okuba naye bagirumba bagikube ne Iran yagaana. Lwaki? Kubanga bakitegera ati no Red akasajja kalina kye bayita nuclear weapons ezo kasozi kwalako bappa oba munango olugulire ku pata. Kati just imagine nti Iran eyemu kuzo ena nuclear weapons. Eyokubiri yeggwanga erya Russia nayo libanga likusaidia eno eya Iran. Russia eyina ebyokulwanyisa bizisa byalo tuyimanyi mu nsi yonna.
nuclear ebirina niyo bude muna munegamba kuba yalabula n'okulabula luli nti nuclear wange mujjayo singa mba munsindikiza nga ndi ku kisenge. Kali just imagine ensi bwe zityo eyo yakubiri eya Russia kuba yagamba kati obudde muno ekyayina kibayita ebyokukozesa bingi nnyo at its exposure byeso kwanti ekozesa mu kulwanyisa olutalo olwa Ukraine n'entalo zawe ziri mu kuba nti balwana. Kakati nejjukira nti ali mu kukola kibayita nuclear era muyina kuba balina uranium waliwo ne factory number gye bawamba mu Ukraine nga yo ekola byakulwanyisa ebyo. Eggwanga eddala tulimanyi eggwanga eddala limanyiddwa nga erya North Korea ey'omusajja Kim Jong-un omutaani wa Kim Jong-il omuzukulu wa Kim Il-sung. Ono gwe twogerako emmere gyalya oba sente zebafuna si balimi nti balimi bajja kutuubula ebintu byabwe, si basuubuzi, si bakozi in manufacturing, nabo bakola ebintu ebyo. Amerika yabatayako kye bayita envumbo, tebakkirizibwa kusuubula okutunda n'okugula ebintu n'eggwanga ery'Amerika wamu n'abanywanyi. Lwaki? Kubanga bagamba bano bakola kye bayita nuclear weapons, balina ebyokulwanyisa bizisa byalo. Bamugamba bisanyewo n'agaana. Mutaddeko envumbo kankole kyensinga nga njagala kuweesa byakulwanyisa bya bulabe nnyo. Kati ono omunywanyi jjukira owa Russia era bakwatagana ne Iran, bonna bakola ebyokulwanyisa bizisa byalo nuclear weapons. Eyo si nsi mmeka, si ssatu ezo baaba. Katugenze ku ggwanga erya China mugimanyi nenkwadde nga China ebadde super power mu kibayita ebyobusuubuzi nene mu biyita amagye era super power emukoze super power ez'amaanyi ennyo ddala naye baga nti egenda kulumba ekubisa by numbers kwe kusooka ddala then ebekulwanyisa ebyenjawulo enayo ngeri ku saidi yaabwe bwetyo. India nenkwadde nga tesita kuvaayo naye eri ku saidi yeri eryawo erina mpawo engwa then Turkey nayo eri ku saidi eno ey'abanywanyi. Katunula ensi ezisinga kale sezisinga nezirugamba nti nno zino zaguguba newankwadde bazigamba zekera okukola ebyokulwanyisa ebizisa byalo ebya nuclear, bo bagenda mu maaso bagamba tujja kukola kye tulina okuba ntukola kubanga tulina amaanyi gaffe, tulina eddembe lyaffe, tulina obuyinza bwaffe. Muganda ng'atuwuliriza kakati wuliriza ekitegeeza nti nno mma mweyingidde mu lutalo olw'okuba nti mugenda okukola kye tuyita entalo zikirimaanyi mu mbeera bwe zityo. Kakati kwosanamu amawanga ag'enjawulo singa bagavaayo ffe tuwagira Isiraeli tukola ki gambye ready attachment gye balina ku kye bayita Bible abalokole bonna basanye essira kuoyo abeera alumbi kye bayita Isiraeli n'enso nene zikkiriza mu Kristaayo gambye ready evangelical movement gwanga lya Amerika y'amaanyi nnyo mbeera bw'ekyo. Then bw'ovudde ku ekyo ensi zino zonna ensi bwe ziba zivudde zigaa tulina okuba tulumba kkiriza oba gaana saidi emu tulinayo bali tulinayo Palestine. Kati abali wansi wa Palestine bali bonna ensi ezina nuclear waazo nga zagugubira Amerika, tezagugubira NATO, teziri mu NATO, ziri muki zo zigamba nti nno akawenda kaze ntisokuba tukukuba tukufugalize wano singa obutansi olutalo. Ziri ku saidi emu eya Palestine oba kale eyaba Hamas wamu ne ba Hezbollah of course batuyingidde mu kusaidi ya Iran bali ku saidi eyo. Then America n'abanywanyi baabwe bali ku saidi emayiddwanga eya Israeli. Kati olutalo luba lutandise mugana ng'atuliriza Israeli asindudde abasirikale be jukira kati obudde muna gavumenti ye yagamba bagiyita war government ey'olutalo eri gavumenti yaliwo bagigamba nti ogira omulamuko teekawo gavumenti y'olutalo eno erwaningibwa abantu basatu gavumenti erwaningibwa abantu basatu. Asooka prime minister Benjamin Netanyahu omanyi yakola business government ya coalition government nga bamulonda bakamulonda just jojuzi wano. Then kuliko minister owa defense oyo generali mulambirira, kuliko ne gwe bayita leader of opposition owa not even leader of opposition but omu ku opposition parties bagita National Unity Party eyeggwanga ery'amidwanga erya Israeli ne generali mulambirira. Abo basatu owokuna yagasijja kubiyingiramu leader of opposition era ekifo kye bakitekawo nga kikyali blanka singa okiyingiramu asa okiyingiramu ku budde muna papa yagala. Hati eyo ayaga kuba nti abo abagattako kye bayita ejjeeri eryalina erina okuba nga likola ki litambula ku ttaka bali nga bagenda mu maaso babalumba. Ejjeeri yagala lirina kye bayita ground offensive lirimu kye bayita embwa z'ennwanyi zaga nno zino za lutalo nnyo era nga eyo unity yo ey'embwa baga nti basooka okuba nti bazingiza mu mpuku ne ziyingira nesooka zigenda mu maaso okuba ne zifeffetta abantu bonna zembwa Amerika yazikozesaako ko mu lutalo nga balwanyisa kye bayita obutujju era eno mu Kuwait yazikozesaako embwa ezo. Era ku ekyo
Israel ganti ina maje ground forces yayungudde emitwalo 3 munambirira kakati awo tuli oba ensi weeri obunkeke bwe bali nenkwa netu oyungudde abantu bo ke kaseera pase neyegamba nti nange nina baba ebiweyi byange forces zanga genjawulo Islamic Jihad balina Popular Front for the Liberation of Palestine balina Democratic Front for the Liberation of Palestine olaba kusaidi eyo n'abasajja ab'amaanyi abakabi ba Russia ba North Korea ba Iran bonona abegese baga nti what tulumbe tukufugaze omuki omumerika mu mbeera zonna zalina okuba nti akikola akati kitegeeza ki ekyo mugala ng'atuuliriza kitegeeza nti nno luba lugenda kubulako asala luba lwolekedde olutalo luno luba lutandikidde mu kyondo ky'Abawarabu Middle East ate nga bagamba nti singa of course okutya okubeerawo kiva nti waliwo n'enjogera egamba singa Sematalo Owokusattu abeera azze okutya weekuli kugamba singa okwata Middle East ekyondo ky'Abawarabu wetuga nti ensibuko ey'amafuta oil crude alwaninga enseno kwe tuli ketuwangalya kkiriza obagaana oba ogisiiguddeko ekitundu nti oyo yenna agenda okontrolinga Middle East ekyondo ky'Abawarabu ensi abagiina kubanga amafuta gonna agalwaninga enseno agasinga obungi awo wennyini wegava wegakulukutira gati akati kitegeeza nnyo kasita okubawo ensi oba ogisanyalazaako ku sayidi eyo ebyenfuna oba bikutte amawanga nga agasaba amafuta gonna oba ogasanyiza oba ogalina kakati kano ke kaseera katwebuuza ekibuuzo kyekimu ng'ovudde kugamba nti nno yes balina hostages ebyenjawulo naye tubuuza ekibuuzo kimu kyokka nti America kubanga bulijjo America wamu n'abanywanyi baabwe bali baagala nnyo okweza ekyono kya Buwarabu Russia wamu n'abanywanyi nabo bakyagalakokko naye ojjukira olutalo lwali mu Afghanistan olwa cocaine olw'enjaga opium bwe batrainingibwa aba Al-Qaeda abakulemberamu Osama bin Laden America ne batraininga bali balina okulwanyisa Russia okuva mu Afghanistan mu biseera ebyo ogigoba mu bizinesi y'enjaga bakomekeza Russia egambye tegenda kutta bantu ne basayininga endagaano n'avaayo najja amajege mu Afghanistan n'alekayo eggwanga lya America so America ebadde budde bonna enoonya engeri gyegenda bwasa okuba nti eyingirawo balinga beddiza ekyono ky'Abawarabu kyova nti olutalo olugenda mu maaso wakati wa Syria kitaawe ono Bashar al-Assad gwe yasikira yali balwana baga nti nno nedda tetusobola kukkiriza America kujja wano mu kyono ky'Abawarabu kuba nti atwala amafuta gaffe n'ebigaga byaffe ne bennanga abitwala tebakikiriza ekyo kani yagamba nti olwenda kasalo lwalo nga luzze mugana ng'atuuliriza kiriza obagaana mbadde n'okuba niyegira mu lutalo luno kano zolaba buli omu ayagala ki Middle East eno bagyetaaga kubanga it is strategically located location yaayo mu byobugagga bitwogerako ge mafuta naye okuba ne bakuba kyova nti oyinza okugamba nti olyetaaga ki mu ddungu teri bizinesi eryawo bikoze bitya naye muganda kasokkerako wansi mu nnyanja wansi mu nsozi wansi balina obugagga ensi eno kwebutudde gebayita amafuta muganda wange kyova tino buli omu kati ageetaagira ddala kati oli wava naga nti no Sematalo Owokusattu asobola okuba nga ye Manduso kisobokera ddala naye wekisobokera wali wegambye nti singa abakungu bano bakola ki baga nti what ke kaseera twenyigire mu lutalo singa baga nti what tegenda naffe kututeeka wansi omunywanyi bamutwala so omunywanyi gwe batwala oyo tuveeyo tubelenga tukola ki tubenga tutandika basawo ne banyabo mu myezi emitono ennyo wamu n'emyaka emitono ennyo bino binjogerako bisobola okuba nti bibeerawo you never know bisobola okuba nti bibeerawo ebyaddala era kitegeeza nno tubeera close nnyo tuba tusemberedde gwe muyita mmwe Sematalo Owokusattu nze gwe ŋŋamba nti kale gwe nyiza okuba nga mpita olutalo lwa Bulaaya ne kati luba lwa Bulaaya lukaluyingiddemu nate n'Abawarabu olwokusatu omundi guno oba giyita European War ng'etandikiddwa bwekyo mu kaseera kano kennyini naye nno kkiriza obagaana ebyo ne betwogerako wano entalo okuleetawo entalo okuba nti waliwo kye bayita control ey'ebintu ebyenjawulo byonna muzijja mbigamba no buli lunaku bulijjo nti ezo zonna ze zimu ku agendas eza New World Order abasajja zibagaa nti balina okuba bateekawo kye bayita entalo ez'enjawulo Sematalo Owokusattu baba wakujja najja nga bamupulaniza bamuli emabega bajja bati bagira bati such that basobola okuba nga kuba Sematalo bagamba singa abeerawo agenda okuggwa nga nafuyiza buli omu then bwanafunya buli omu then bana bapulaninga abateekamu ensimbi abawaga nti ajwadde omuliro baba ina okuba nti bagamba tudde ku sayiri ki olwo nga tudde nga twaliwo mu Sematalo yasooka n'owokubiri nti oke ensi zonna bamaze okuba ne bazikuba then ani yeetaaga obuyambi yeetaaga obuyambi bano nga bavayo kuba bakontonga kye bayita banka ez'enjawulo Federal Reserve Bank bagira
bazikontrolinga sente bamala okukuba baga tugenda kuwa loan tugenda kuwola then bwojjango dugenesi bakuwole abakontrolingira tukuwola kino nenga nawe otwadde kino sayininga na endagaano kino kyaffe singa ogaanibwa olemerwa okusasula kiriza obagana mugala nga atudiriza obozi mu nkwawa zaabwe bana basajja kibaliko kyo kikajo kekyo kati in any angle ne olwanyisa kibayita new oba world order enkadde oyaga kibayita new world order kiriza obagana enkomekero ya buli kimu yakuba nti batukontrolinga tuli controlled nti waliwo oli anyiga switch ye na controlling nenga kyayagala kyokka mwe mulwane yafunamu atya buli kimu kiri mu ttaano ze buli kimu kibiramu yasalawo otoolugwe oba teruggwa lweyongerayo oba toleyongerayo gundi akubye munne tumalire tutumwabira mu mbira bwete munafaatuza kyova olaba nga nno tewali muntu agenda kuba nti alekera munne obudde buno kiva nga Ukraine bwe yavudde Russia bwe yavudde n'agamba muteese bamugete gwe oyogera bilala nga gwe tewateesa na Ukraine kiva bagambye mu ggwanga erimeddwa nga Bufalansa abamu kwabo abamu bavudde ne bagamba nti Israel eno yettaga kuba nga etwalibwa mu kibayita kooti y'ensi yonna ICC bane bagiteekawo ng'omanya ye bagiteekawo ba memba kuba America yagiteekawo nnyini teri memba era tesubscribinga kisobola kuba ng'ogiwaabira kati bagambye kino kibaga okuba nti Israel ekola kibayita ethnic cleansing okusanyawo abantu ab'ekikula ekimu oba ab'eggwanga erimu nga bakubanga obajjawo ku ttaka eryo okubasangirawo ku map America avudde n'ekigamba nti ekyo ethnic cleansing wabula ekyo bakira self defense nti yeri mu kwetaasa kuba yasobola okuba nti erumbibwa kati munnanga atuuliza kiriza obagaana olutalo oba Sematalo Owokusattu asobola okwewalika singa aba bateesezza ne bateeyongerayo singa abantu bano abawambiddwa baba batadde kubanga jjukira Hamas yawambye abantu yagaina abantu 150 nyankwadde nga 22 battiddwa Israel ngekuba ebikompola netta abantu bayo benyini abadde abawambiddwa Hamas Hezbollah erina basuka mu 3 kati Israel egamba tesobola kusamuka okujjako ng'otadde abantu bange Hamas egamba so akutaba abantu bo okujjako nga nawe otadde abantu bange bakutte era boyina mu makomera ago agajule bugwange lya Israel n'ekirala olekere okukipayinga ettaka lyaffe kati awe tugamba munafaatuliza nti unless nga America abanywanyi bonna bakirimaanyi bavudde ne bagamba Israel nti what situla ku mmeeza muteese obusajja bwagala ki kwata abasibe bamuwe naye akuwa abantu bo byomadde uwe yebake bwekitabeera ekyo anything can happen from today take my word sikutiisa butiisa n'ensi bwekyo bweri era kusubirya busibirizi mutanda nti amwanga gana so wange geyubula gagene mu kyalo ky'Abawarabu gambe ono wava mafuta oluusi baditamininga ne kibayita prices oba emiwendo egy'amafuta mu nsi yonna eggwanga nga Uganda oba tolina reserve z'amafuta n'oba nga olina reserve oba bakutte gye gava kiriza obagaana mujja kutambuza ku bigere kiriza obagaana abagagga balina ssente mu mayumba abazifuuyira zime kuba nti ziwumba bajja okuba nga bavuga emmotoka omu ne pikipiki nga basobola kuba affordinga kibayita otufuta mu nsi yonna nekisobola okwewalika gambye singa batudde ku mmeeza bwekitabeere bwe kityo otera olujja kgenda mu maaso maybe waleko second oba third world war nga emugiyita era ebere nga ekyatinta bwekyo mpola mpola fe tuli tujja baweereza tujja biba wabinanga binaabeera binabitambula mu nsi yonna naye nga ekyo kigenda mu maaso munafaatuliza wakati wa Israel n'eggwanga erya Palestine nga batunuulidde balwanyisa babayita aba Hamas abatujju okuva mu Palestine oba Gaza Strip saako n'abatujju aba Hezbollah ava mu ggwanga erimeddwanga erya Iran Katonda abakuume basoone menye nate program kalumanyiro ekyo tamudde nga bulijjo omulangira kalimege gange mubeere bulungi mweraba